Ebya National Theatre bishalandera ng'olunaku olwaleero Katemba atali musasulire alabikidde mu kifo kino. Abavubuka abazannyi b'emizannyo n'okuyimba bwe beekalakaasizza olw'ebigambibwa nti waliwo abagala okutunda ekifo kyabwe kino. Bano bannyonnyodde nti ensonga zino baziwulira mu nkuubo ate nga tewali muntu n'omu yali avuddeyo n'abakkaatiriza ku nsonga y'ekifo kyabwe kino. Bongeddeko nti gano maka gaabwe era nga bangi ku bo we bakulidde nga bazannya emizannyo wamu n'okuyimba nga nabwo ekityo si beetegefu kufiibwa maka gaabwe mu mankwetu. This is our home eno office yaffe oba okitegera kyeŋŋamba so batuddize theatre yaffe first and foremost ffe tujja balaga nti we can actually generate income and renovate this area without it being given to a national developer, a foreign developer, because this is a treasure. The time has come for artists to stand up on their 2 feet and say enough is enough. Batulinyiridde, we've been disrespected enough. Batuyisa bayaye bakoze batya, enough is enough. It's time for the artists to stand on our feet and claim what is ours. National Theatre erina performances nyingi is taking a place wano. Era tukkiriza nga tugamba nti abantu bennyini abaalumba Uganda Museum be bamu abakoze eki abaagala okulumba National Theatre. National Theatre tetugenda kukkiriza kutta culture yaffe mbu twagala ebizimbe ebyakabi mu Kampala oba wano ku ttaka lino. Ekisooka ekizimbe kye bazimba it is the Dubai Opera. Chiri Dubai ffe tetulina bizimbe byaffe bye tusobola kuzimba wano. National Theatre yeetaaga redevelopment munda mu yo ng'ekizimbe naye olw'okuba waliwo abantu abalina interest okujjasa okuzimba kuno ebizimbe teri yasobola tulimba nti ogenda zimbako ekyo ekizimbe wano olekewo ekyo ekizimbe kya National Theatre era teriyo investor ajja kikkiriza eventually ojja kumaliza okimenye. Gwe tunaasirika abaana baffe tebajja kufuna wantu bwe basobola kugenda creating art nga ffe twalina. Bonfire yampa opportunities nga nkyali muto bwe nazimbira art wangu wa poetry nzizaawo mwaka akasiisira ba filmmaker we batuula networkingiddewo National Theatre when nasookera okupremieringa firimu yange esoose bangi nnyo byensinkanye wano which I think abaana kati abali mu masomero era nabo ye process emu gye balina okuyitamu naye kino ekizimbe banakiwa private investor okukikulaakulanya. All that is going to be gone. Kati ekituleese wano leero wetudde eno batugamba nedda it's just redevelopment ne redevelopment tebatugamba ani agenda ku developinga. Mu kavuvuŋŋano kano abamu ku bavubuka abatwaliddwa ku poliisi okusobola okunnyonnyola ku bivuddeko obwegugungo buno. We wrote to the police. This home if no don't mislead. No, I'm found Mr. Kahebwa, you are misleading them. You are misleading them. Wama we wrote twabawandikidde. No, I can write to, don't laugh at me my friend. No, don't laugh at me. Wama we wrote don't just I'm a senior citizen my friend. Excuse me. No. Y'omuduumizi wa poliisi ya Kampala n'emiriraano otwala amaserengeta Kahebwa Geoffrey asabye bannakatemba awamu n'abantu abalala abakozesa ekifo kino okukuuma emirembe kubanga basemberedde abakungu we batuula nga nabwe ekityo si baakukkiriza muntu yenna aneekalakaasiza mu kifo kino. Ffe nga poliisi tuyinza kulaba ekintu ekyo nga kigenda mu maaso ga Parliament abakungu we batuula abakulembeze we batuula tulabe bulabi era tumugyewo mune ku CPS tuogeraganye naye ategeere ensonga yaffe nga poliisi bwe tumwamula ayo kutambula ki kutambuza ensonga eno wadde ng'emuluma ye nga omuna bakatemba naye twagala tukwate mpola ensonga eno. Omu ku batwaliddwa annyonnyodde bye batuuseeko era n'agamba nti wano we batuuse bafunye essanyu olw'eddoboozi lyabwe okuvaayo ne liwulirwa abamu ku bakungu omuli ne Paalamenti era n'ategeeza nti bafunye essuubi ddene. Nengera mu ofiisi ya speaker nensisinkana ne PPS owa speaker nemunyonyola ensonga zaffe naziwuliriza bulungi nemuwa ne kope y'ekitabo kino nakirisiivinga naŋŋamba nampandikira akabaluwa akalaga nti mbaddeyo n'akalaga nti ansuubira okuddayo nga nsaba okutwala petition mu butongole ewa speaker era n'agamba tusabe mu September muno era mu September muno tujja kufuna olunaku speaker lwanaatuwa awo tugende ne bannange oba 5 oba 10 tuwulire naye nansaba nti enkya bwe mala okwebuuza ku bannange ne tukiddamu ne tulivisinga
nja kuddayo nzika nkiweeyo. National Theatre yazimbibwa abafuzi b'amatwale n'ekigendererwa ekyokukulaakulanya ebitone bya bannayuganda omuli ebya katemba, okuyimba awamu n'ebyobuwangwa. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.